Olwokusatu lw'ennaku z'omwezi 13 March 2013 gy'emyaka 11 egyakayita enkuyanja y'Abakatoliki okuva e Bule n'Ebweya baasiba mu kibangirizi kya Lutikko y'Omutuukirivu Peetero Vatican ng'amaaso bageegesa ekisenge ekinene omwali mukuŋŋaanidde bakaridinaali 15 okuva mu buli kasonda k'ensi. Bano baali tebakuŋŋaanye kuteesa ku mateeka agafuga ekereziya wabula okulonda omusika w'Omutuukirivu Peetero ow'e2065 era Paapa ow'e2066 mu byafaayo by'ekereziya. Ng'ebbanga lyekulungudde akakka akeeru kaalabika nga kava ku Lutikko y'Omutuukirivu Peetero ekyakakasa nti omuntu omutuufu okukajjaala mu ntebe eno yali alondeddwa ng'ekisigalidde kwe kumanya erinnya erikkaanyiziddwako. Kyaddaaki amawulire mulindwa gaabuna ensi yonna ti munnansi wa Argentina Jorge Mario Bergoglio ye yali alondeddwa nga Paapa okudda mu bigere bya Paapa Benedicto ow'e16 eyali asazeewo okwennyula yekka emirimu gy'okuweereza Omukama. Mu mannya gonna ag'abatuukirivu abali mu nsi eno, Bergoglio yasalawo ensi emumanya ennyo nga Paapa Francis ng'alikwanaganya n'Omutuukirivu Francis ow'e Assisi eyamanyibwa ennyo olw'okufaayo eri abanaku. Ebitabo ebisangiddwa mu kisenge mwatereka ebyenkizo ebimukwatako biraga nti Jorge Mario Bergoglio ono yatonnya ku nsinga ennaku z'omwezi 17 Desemba 1936 mu kibuga Buenos Aires ekya Argentina nga kati gibadde giweze emyaka 88 ng'Omukama Katonda amwazisa obulamu. Musajja wattu ono yakulira mu maka masaamusaamu mu katundu akajjudde abanaku akamanyiddwa nga Barrio de Flores. Kitaawe Mario Jose Bergoglio yali akola mu ggaali ya mukka so nga nnyina Regina Maria Sivori ye yali mukyala wa kuboobeza ddigobe waka. Olw'okuba akasimbi kaali katono, Bergoglio ne banne baasomera mu masomero ga Bonna Basome era bwe yasuumuukamu n'akuguka mu bya ssaayansi naddala ow'okutabula eddagala. Abamuli okumpi bagamba nti ekyokufuuka omuleevi tekyamugwako bugwi kubanga okuviira ddala obuto bwe nga yaasiiba abuulira bato banne nga bw'ajja okuweereza Omukama ennaku ze zonna ez'obulamu. Kyokka abaakula ddaala ku ddaala ku myaka 21 obulamu bwe bwakubwamu ekkonde bwe yalumbibwa ekirwadde kya lubyamira ekirobera omuntu okussa obulungi okukkakkana ng'akatundu ku mawuggwe kakekejjuddwako. Emyaka nga kyajjaweza 22 mu mwaka gwa 1958 yegatta ku Novitiate of the Society of Jesus. Emyaka 2 nga giyiseewo yakuba ebirayiro ebyamugatta ku kisinde ky'Abajesuit. Mu mwaka gwa 1963 yaddayo mu Buenos Aires n'asoma filosofiya mu seminaariyo ya San Miguel wakati wa 1964 ne 1965. Oluvannyuma n'atandika okusomesa ennimi n'essomo lya kataputaabwongo psychology ku Jesuit Secondary School e Santa Fe. Ng'amaze okuloza ku bulamu bw'okufuumuukirwa kyokka yaddayo ku misomo gy'okuguka okufuuka omuweereza wa Mukama mu mwaka gwa 1967 era kyaddaaki omutendera ogusooka yagukuba oluku mu mutwe n'afuuka omusaserodoti nga 13 Desemba 1969 nga kati gy'emyaka 55 gy'abadde amaze mu luso olulondobe olw'okubunya ekigambo kya Katonda ko n'okulyowa emyoyo. Teyali muweereza wa bulijjo, amadaala yagalinnya kapaalo, anti wakati wa 1979 ne 1985 ye yali akulira essomero li Collegio Maximo, wabula ng'akola bino byonna bakama ab'e Vatican baali bamukuumiddeko eriiso. Kale mu 1992 ne bamulonda okubeera omu ku basigire b'abasumba Auxiliary Bishop ab'ekibuga Buenos Aires. Eno ye yali entandikwa y'okulingiza ku bukulu obwa ddala nanti ng'ennaku z'omwezi 28 February 1998 yafuulibwa omusumba w'essaza Buenos Aires ajjudde n'amanyika nnyo nga Father Jorge olw'okuba nga yazaalibwa era n'akulira mu mbeera ey'ekinaku. Yabuulira abagoberezi nti wansi w'omulembe gwe ekereziya erina kubeera mu luguudo n'abantu ba wansi ng'abafaaza nabo batuuka eyo ne basaasaanya ekigambo. Yafuba nnyo okuzimba ekereziya mu buli kasonda ka kibuga kino naddala mu bifo omuli abanaku nga kw'ogasse n'amaka omukuŋŋaanirwa abankuseere.
Wano mu Uganda oyinza okumugeraageranya n'omugenzi Cyprian Kizito Lwanga anti ku buli nsonga eruma bannansi ng'asitukiramu naddala engeri abagwira gye baali basosolwamu ko ne bannabyabufuzi abaali baliisa ababavuganya akakanja. Wano nawo teyalwawo mu mwaka gwa 2021 Bishop Begorio yalinnyisibwa amadaala okukkakkana ng'afuuse kalidinaali akalandira akamufuula mmemba ku lukiiko olukulu olw'abasumba abafuga Vatican oba Synod. Ku katuuti kano Begorio we yasinziira okulanda okukkakkana nga y'omu ku bataano ab'enkizo abeetaba mu lwokaano lw'okulonda anaafuuka paapa era mu kubala abalaka 42 ng'akalulu kagudde ku ye. Ebirayiro by'okufuuka paapa yabikubanga 19 March 2013 ku kijjulo ekimanyiddwa ng'eky'omutuukirivu Yosefu oba Feast of St. Joseph ng'enkumi n'enkumi z'abakkiriza bamwegesa amaaso mu kibangirizi ky'omutuukirivu Peetere Vatican. Papa Francis we yatuulira ku ntebe eno ng'ensi ejjudde okusoomooza naddala olw'omugigi gw'abavubuka ogweyongera abantu okulowooleza mu ssaayansi yekka abalowooleza mu bufumbo bw'ebikukujju abantu okuva ku Katonda ko n'ebirala. Okwaŋŋanga embeera eno Papa atabadde mu mawanga ag'enjawulo kumpi buli lukalu naddala mu mawanga omuli okulwanagana gamba nga South Sudan so ng'era obutaawukanako n'abaamusooka Uganda teyagibuusa maaso. Ku mulembe gwe obungi bw'abakatoliki bulinnye okuva ku bantu akawumbi kamu obukadde 253 bwe baali mu 2013 okutuuka ku kawumbi kalamba mu obukadde 378 nga bino bye bitundu 10 ku buli 100. Newankubadde ayise mu kusoomooza n'okusindiikirizibwa Papa Francis takyusizza mu nnono ya Kereziya naddala mu ngeri gy'erabamu ensonga y'okuggyamu embuto gye yasalawo okusimbira ekkuuli. Abadde musaale nnyo mu kujjukiza ensi okwerinda obulabe bw'okwemuulira ku butonde bw'ensi naddala nga batema emiti ko n'okuzimba mu ntobazi. Ku nkola ya kizaala ggumba naddala okumira obuweka obutangira okuzaala Papa yagaanira ddala okuwuddisibwa okusaba kw'abannakyewa abaali baagala Kereziya ekkirize ekyuse endaba y'ebintu. Ku kwawukana kw'abafumbo newankubadde Kereziya ekigaanira ddala Papa yalagira bannaddiini be okuwa ekyanya abafumbo abaawukanye okuddamu ne bafumbirwa mu bufumbo obutukuvu beeyagaliremu Ekereziya watali kubuuza bibuuzo bingi. Ku nsonga z'abakyala newankubadde Ekereziya tebasoosowaza nnyo Papa Francis abadde ng'abakubiriza okusembera ku mwanjo mu buweereza bwa Mukama naddala nga bakola emirimu egibalagiddwa. Ng'akula yakola buli kalimu akamuli okumpi okusobola okwebeezaawo nga muno mwe mwali okusiimula mu kampuni ya Hosiari bwe yava wano n'akolako nga kanyamawo ku mulyango gw'ebbaala. Amazina kye kimu ku bintu bye yali asinga okwagala era akaddiye kutuuka wano ng'ekivuga bwe kinyanyaagirira mu mazina ga Ttango nga tasigala mu ntebe. Mu mwaka 2001 yakola abalengerera ewala kye baayita okwekkakkanya bwe yakwata amazzi n'akawero n'anaaza abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya 12 ebigere ku lunaku olw'okuna olutukuvu. Nga South Sudan ekyali mu ntalo yasinkana omukulembeze waayo Salva Kiir n'akkakkana ku ttaka n'anywegera engatto ze ekintu ekyewuunyisa abangi. Kyokka abamu badde okumpi bagamba nti abadde yeekanasa nnyo ebyokulya era nga bw'aba n'akadde akamere kaakeefumbira. Ajjukirwa nnyo olw'obuteegulumiza nga mu bbanga ly'amaze akyalidde buli muntu naddala abalabika nga tebakkaanya na Kereziya n'abasaba okukolerera obumu. Singa abadde mwana wa kintu twandigambye nti Papa Francis abadde mutabani wa Benedicto ow'e16 muzzukulu wa Papa Yowaana Pawulo owookubiri era muzzukulu wa Papa Yowaana Pawulo asooka nga bano be bamuyunga ku jjajjaawe Peetero Yezu Kristo gwe yakwasa Ekereziya mu butongole n'agikulembera wakati w'omwaka gwa 3 oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Kristo okutuuka mu mwaka gw'e64 ogw'oluvannyuma lw'okufa kwa Kristo. W'omulamirembe omulangira w'Ekereziya kitaffe mu Katonda omutukuvu Papa Francis.